okusooka okuzimba ennyumba n'okukola bizinesi nsooke ki? Oba bannanga abantu babaaki? Omuntu n'akyeweerako opinion singa agamba nti nno nze ku lwange n'atagamba nti nze mbakakasa kino kye kisinga. Mohamed Kakiika nze ndi ku record nagamba nti nasooka kumala kuzimba bizinesi yange n'empeza ne taxi 30 nga sinnaba kuzimba kuba nali nina wensula. Nze sipangisangako ku nnyumba. Okuva obuvubuka bwange kitange yanzimbira ennyumba ku myaka 15 nga tata azimbyewo emizigo 2 nti muvubuka gwo otandise nno okutandika okuyingira nga obudde buwungedde ennyumba yo yiiyo. Kati ne omusomesa twasulanga mu staff quarters. Kati n'owulira omuntu ng'akaayana nti osookanga kuzimba nnyumba nga tonnakola business oba sooka okole business nga tonnazimba nnyumba. Who told you? Oli ku kyeyo maama wo wamuleka asuzibwa busuzibwa gwe kennyini n'abaana bo bababuukanga bubuusi okufuluma ne mukuzingako obukunta bwammwe ng'olwokugamba nti yanze nsooka kuzimba business nga Kakiika bwe yakola. Kakiika atugamba yasooka kuzimba business. Gwe kimanyi Kakiika yasulanga mu estate ya Somero okuva lwe natandika okusomesa atagakani ne bwe nali ekabojera nali nsula mu staff quarters. Okuva ne bwe nagenda Vienna era ennyumba yange yaliwo naye nga nina amaka gange. So kola ekintu ekiri appropriate gy'oli. Bw'obanga ddala maama wo oba famire yo wagireko eri bubi nnyo sooka ogizimbirenga akayumba yeebake kuba ne bw'onookola bizinesi ey'enkanawa toyinza kugibeeramu na mirembe nga gwe okimanyi nti abaana bo basula na sigiri na mbuzi